Engeri Metrone gy'atabuse n'ayagala okuba omugole bannange ebya Bantu Jovia Mutesi bikaabiza ddala amaziga akatambi kalina maaso awo Fifida Queen naye avudde mu mbeera Spice Diana bannange atabuse munneesonyiwe nja kuzaala mu kaseera akatuufu. Oh my God, byonna mbiyina maaso awo. Alian Skin naye talubuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo. Munnange Spice Diana avudde mu mbeera olwabo munnange ababeera bamusaba omwami kw'otadde n'okuzaala bannange abagambye buli kimu kijjira mu kaseera akatuufu akatambi kalina maaso. Omwaka guno abantu bansabidde nnyo okuzaala, bansabidde omufumbo omusajja bannange buli wenzira n'ebintu bya Katonda munnange nsaba nange nyongera okusaba Mukama abikole kubanga I would love nange baako ne family bazalirewo Spice obuto inshallah bijja kusoboka tewali kiganye just God is timing. Simanyi oba aliwo oyo Katonda gwantegekedde okubeera nga isaalongo sibeerako ku billboard. Omukazi omulungi abeera ku katale, omukazi omulungi bamutwalirawo muleka bana batwala tonkikola eyo tonsuubirayo over my dead body. No, I cannot be. It's a bad thing. It's not a bad thing. Buli omu aba nekyayagala naye nze I don't see myself there. Ebya Spice Diana nga tubyerekereza bwetyo nkuvuze butereevu paka ku mbaga ya Kyabazinga w'e Busoga. Munnange ku mbaga tekubula musiiwuufu ate mulowooza Metrone teyeekyaga n'ayagala okuba omugole. Bannange Metrone yagenda n'afunawo obusungu bw'ettumba ezi n'afuna ekiziiro munnawe okakana nga gandula y'omugole agikasusa eri bannange. Naye munnange tekwali kye baamukola omugole omusajja n'omugole omukyala baamutunuulira butunuulizi era nga bo munnange bajjaaji batandisedde okugasoma mbu alabika mbu mukyala mukulu yali amutumye akole obubadi munnange ate asobole okuswaza ono omukyala omugole aliko buno obudde Jovia Mutesi. Ne bannange jjukira guno gwali mukulu ate nga gw'amaanyi gwa bbeeyi. Kati kwaliko abantu abawabuzi ab'enjawulo oba mugamba kola we bati Metrone kino omugole ate mukole we bati kati mukazi wate osanga naye yakola ki yeekyawa ng'omuntu yenna anyiiga kwe kola kikwe kusuula gandula y'omugole nga woolabaawo. Naye maama abantu baatandise dde obigejjesa nga w'omanya abaakuno bo we bateetuuzaako. Metrone okoze ekyo singa wakuba maama ine bantu ekigo wakatwetondeire otya muna olwo olukaalikaalirwo singa wakuba mwine ekigo wali tukobya otya tinakindi musooke mwide wano munkobere Metrone aba wa side ki aba muganda wa mukazi oba oba Metrone baleta muganda wono yeyita mukyala mukulu obwa UK onatwesibye ku yeno oyinza olowooza nti abasaada baawaayo miwogo basoose okulekawo mbona ife baatulekaaleka waira wena nooni ayo abandi abakwetaaga olowooza niwe akayirika ino muna mukazi mukulu tuwesoniwe wabula bino byampuna ng'ebyo wa munumba aye kyona kyona ekiri enyuma w'omukolo guno nsaba Katonda wange ow'ekisa ateere mu Ebya Kyabazinga ni maama ine bantu obwangu. Metrone walagirira nti omukolo guno emabega wa kamera wazira mirembe. Sitani alina itima. Byebyo gw'omugambo batandise dde ogusala mpukale yesu omuntu onyiga ne munnange mwaka kaseera Metrone yalibadde yekontrolingako ate munnange obusungu n'abusiba ebbalabala bagamba mbu munnange mukyala mukulu akasente ko yamuweera ddala akawera munnange asobole okuswaza ate ono omugole kale ate we tuli mu sayidi ezeyo wenkozaako eno ewa bebe kulu banaye nga taata mulungi era mulabaawo munnange atwala obuvunaanyizibwa bwe mu ka weekend n'atwalako ate abaana ye munnange n'agenda n'akiringamuko neekuba naye bannange kale n'abayimbi abasajja mukoppera ate ku bebe kula ate bwenkuzaako eno ewa MC Katsi ye munnange avuddeyo n'atutegeeza nti embaga ye nefiye egenda kubeera ya online. Katoba bannange kasooke mubatireko ate nammwe wano musobole omwerabirako ng'atunnyonnyola bannange n'embaga enaasoboka katubiraba ate tweyongereyo. Nakino ekintu ate nze neewuunya lwaki abantu mu kifudde ekikulu makoma nagamba embaga egenda kuba nawulira Edison naye avuga sipiidi
embaga egenda kuba yakusasulira bwenti makoma sigenda genda abantu bemmanyidde emyaka 15 bwe namba yite mu wedding meeting nzina kebedde essimu yange nga catalog ya numbers ennina ziri 6,000 numbers 6,000 numbers on my phone for the last I've had this number for 16 years bonna ngenda batuuza mu wedding meeting so nja kukola just scan code ngambe scan code yino buli agalo scanninga ompe contribution yo invite yo njiteekemu simple as that bintu byadda ku digital mwamanyira nnyo ebintu byebisaawe kuluuza abantu tugende munyonyo tugitulemu abantu nga 10 kigwe kali mwagala njiteeka wa ku mwezi obanza asoose okuwasa abantu bagala abantu bakwagala katamba lwaki tokola sinziro oli kyayagala mama bikyana abayagadde anaasobola ajja kusobola ataasobole ndowooza munnange enaaba emusibye gwateya online ate n'omwami ayogera ali siriasi bannange ate ebyo nga tubyerekereza bwenti okubuze butereevu paka waddadi Andre ono nno munnange abadde ali ku interview emu munnange ne bamubuuza osobola okubeera producer wa Lion Skin munnange agambye yes nsobolera ddala emirundi 10 n'emusobo munnange Lion Skin musajja muyimbi mulungi ze nnyimba ze era zinkoleera ddala bannaye kansooke mubatuuseeko wona tina mwe yeah. Also producing Lion Skin music. Yes, I can. In my style, Yes, that style is good. It's his style, and that style is good. It's nice. The way how he blends the art is different. Yeah, and such styles they come up as a new style to set different structure. Yeah. So, Chiman. So they are okay. Could you relate it to Shabarans? Now let me tell you something. We have which is okay because Shabarans is still living, and whenever they play him, you always stand up and dance. Yes. So meaning music does not have any limitation or any expiration date. So whoever brings whatever they are bringing, it's the art that is trying to chamukate or balance. Emiranga catalyst unto the jitete abakase kati eyamba because industry waliwo rusi rweboa nga abantu bayimba nnyo nga tebinyuma nga byerimu okitegeera nga bayimba nnyo kati nga wali alina okujja ate n'ayimba ennyo naye nga bw'ayimba ennyo alina kuba nga ayimba easy very new kati beba alien. You get so they've come up with bayimba nnyo naye abantu tebakimanyi nti bayimba nnyo so lwakuba nti no because we are used to the old style tuba tumanyi mbona eri ekola ki esinga kumukadde abaana bato bajja jampira kwoko obayambe kibala nagaye kati ffe tuli ba coach we understand because such styles have been there but they've not been able to be brought up because people are being by different categories of songs. So it's time that whoever had such style, babije babiyete byonna bikolechi nabo bijje waggulu kuba n'endalira zijja tuzireeta. Yes, that's okay. bwe nkuzaako eno ye munange pulezidenti wa UBA yeesindisa nnyo munange avuddeyo n'atabukira bano aba federation era nga munnaye agamba gavumenti ya Uganda erimba nnyo nti teyandididde n'ewa federation omuthimbi ogutokomoka era ng'agambye nti ne munnaka eziyise emabegakawo babawa miliyoni 10 kyokka ate era bagenda kuddamu babongere endala 18 kale munnange yeekyo tekyamusanyudde wadde omulundi n'omu ze baagala okuwaka group akaba artist kati nibwe kati akakuŋŋaanira mutundwe kati waliyo billion 15 ze basabye okuyamba industry naye ng'essente ziyita muki zigenda mu bana abantu abakuŋŋaanira mutundwe naye nga waliyo ne billion 3 ze basabye okusobola okusasulira emmere yaabwe gye babadde baliira n'amasanyu gonna ge balimu ezo ziri billion 3 zibalina okubawa kati nze nga president wa UMA ne associations zisinga eziaffiliatinga ne UMA mujjukira amabega kawo nakyogerako nenga nti government tulaba nti baliteeka essente mu division eza music industry kati bwe nawulire ku kino nendowooza nendabira ddala nga kiri kituufu what I was feeling ne suspicions zange zonna ziri ntuufu kuba tusobola kukwata ssente ezo n'olabirira abantu abatasukka 10 abali emutundwe
noleka industry yonna okuli abayimbi tulina abantu ba DJ value chain nene nnyo tulina ba publisher batambuza music tulina ba promoter abo bonna okitegera n'obabuuka bonna n'owakatimu ak'abantu 100 omuntu bw'ayogera ekigambo federation mwena mwino kitegera nti kiri about associations okwegatta si bantu si mpapula nti omuntu omu agenze na registering leero enkya n'afuluma nti nina association bwe kirina okubeera naye engeri ebintu gye birotambula mu kiraga unfairness kiraga nti no government yesazeewo okukubira side emu okuketaringa for a few people abalina ebigendererwa byabwe betutamanyi nga industry ne balabirira abo ne baleka industry esigadde tulina registered abantu abali registered mu industry mutwalo mulamba 10,000 people who are registered and there are more than 300,000 who are not registered all over the country so it is a bit unfair as a center ogenda into one place etagenda gasa buli omu so mbadde njagala oba mundaba leero whoever is concerned mu kitundu kino ekintu mukijjeemu omuzannyo there's an actual structure there are artists who went through a lot especially during the lockdown and even up to now as a center zaaliyambye abayimbi bangi okusinga okuyamba ka group akatono Iyo munnange enkola gavumenti gye yakoze ate okusanyusa ekibiina kya federation kyokka yesindi tebyamusanyudde n'akamu maaso awo nina akatambi Fifida Queen ate ng'atabukidde bumwe n'abakyala abalina ennoga abaavayo ne mutokomoka omugambo Obwakyabazinga teyaseka asimanya yali munyiivu omukolo baamukakapukake bannange yali mwana muto we yatuuka okweyambaliza n'ava mu nnyumba n'agenda ku kyaki bannange kale era nga womanyi bba abantu tekeebulizayo munnange guys mugamba mutya abanyaga ngeze Fifida Queen mukyala nsuuga omu bw'ati. There's something I want us to talk about. Mugenda kuyomba naye kale katukyogereko kiggwe. Munsi waliwo ekintu kye bayita self denial. Self denial nesinga nno nnyo kuba mu bakazi ffe abakyala self denial tubeeramu nnyo. For so many reasons, tuyina obujja, tuyina obutayagaliza, like we think ekitali wange tekisobola kubeera wa mulala. If I am not this, no one can be that. Katonda bwatu yatutonda naturally. And I think it's something omusha alina okulwana nga ye omuntu okulaba nga kimuvaamu. Kati kyenjagala self nayo ndoyogereko anga eri bweti. Omusajja baamukako okujja. Omusajja baamukako okuwasa omukazi oyo. Omusajja yaŋŋamba tamwagala era aliwo lw'abaana n'amuzaalamu omulala aliwo lw'abaana n'agenda n'amwanjula because mu kwanjula omusajja baba bamukasa asobola obutajja but the fact that he shows up kunza alina ebbuba erinsiiwa n'okunsiiwa oba tolina ky'oŋŋamba naye bakazi bannange mulina ddiinaayo Yere yangamba tamwagala ebyo naye yabikoze lw'abaana n'agenda ne bamwanjula senga n'amugjayo mu kitala n'awuuba ne kajjambo n'amwambaza empeta yankusibidde awo nga teryamusibye emiguwa teryamukutte byampaka teryamugambye ki but nga buli kintu akikola nga buli kintu akikola naye ng'okyegumya nti bamukaka yeeyongerayo. That is a self-denial. Ku mukolo gwa Kyabazinga guno bwedda nsoma comments z'abakazi bannange nga nfense kole nga ekitonde ekikazi kiriwona munda omwo. Like, will you people ever heal fellow women? Era omusajja tasese baamukase ne bamugjayo gye bamugje n'ayambala ne bamuleeta. We should stop that thing, that nonsense of baamukase nga ggwerayo. The earlier the better. Nova mu denial. Manyi denial, it's one of the stages is a depression. One of the stages. You people, I don't know if I see things different. I don't know if I'm just oba how oba kukula na balenzi. Nze nine ebbuba lingi. Nti I can't imagine nyinza okufa. Ne bambika nti lyakutuse nga teryamukutteko. Bwepu nenfa nengwa wali.
this self-denial of, hey, bamukase, sigwe yari ayagala gundi. Era yangamba si mulungi mu buliri. Era she's not sweet. Mukwano. Abali sweet bali mu bufumbo. Ngombo y'ekisiru mugiveeko. Once he realizes nti oli different from others, agenda kuteekako natti. Oba ofaanana otya, ye aba alabye nga mubayiseemu baalabye. This person is different. And nothing can change that. Oba luzungu lungi, oba kala njeru, oba muddugavu, oba gwanga. Nothing can change that. You people, self-denial mu bakazi eno egenda tusuula eddalu. Kati nalabye, balo yangambe Fifi, naawe abaana bo bali bazaalamu. Bwe bali bazaalamu, ne babasuulawo n'okitegeera. Mukwano, ani yakugamba nti omwana asiba omusajja eka? Tokimanyi nti eri ogwo bakyawa olw'okuzaala ennyo, nebayo gwe bakyawa olw'okuzaala olw'obutazaala, nebayo gwe bakyawa olw'okuzaala ekika ky'abaana ekimu, nebayo gwe bakyawa olw'okuzaala ng'azaala nnyo. You know, omwana tasiba musajjaka. Era sagala tubeerenga ne mentality nti buli akuzaddemu alina okuwasa. Tekisoboka. Osobola okuzaala omwana oba abaana naye nga you meant to be somewhere else. Era relationship neegaana n'otambula n'ogende walala ate ne working out nga teriimu n'abaana oluusi. So these things of, you know, being in self-denial, bringing all excuses, kasana mwe muli bakazi mubazadde bwe bali bazaalamu ne guba musango gwange. Gwe baakuzaalamu omusango tuguteeke ku bakadde bo. Nti nedda. Relationship yagaana. Oyagala kufiira eyo kubanga egaanye. It is better you walk home with your life than being taken in a box. Than being taken in a coffin. All in the name of people, women, stop that denial. Omusajja bw'akeera ku makya n'agamba nti mukwano ne bw'oligenda ku City Square ne weeyambula. Tadda. Baba bamanyi emitima gyabwe gye giri abo boolaba. Mugenda kunyiiga, but they always know where their hearts are. Era bajja kugigoberera nga bagende ddi oba batyo oba, but they will at the end of the day. At the end of the day, yes. Because, you know, someone sent me a message. Fifi, congratulating obusoga. Munayinza obusoga sibuyinaako buzibu. Mbu kabaka abwe yawasizza. Nenyiigira kinze. Nsanyukirako mukazi munnange baamuwasizza. N'oli gwe wadde ngamba omulala. I don't know her things. I've not seen anything with evidence. Ekindeeta mu lutalo. All I hear are voice notes. Ng'abantu bazitambuza. I've not seen the marriage certificate into Jimirireko tukireiming. Like, where do you want me to stand? Teka kwa busoga bunyumire. Ama bana abasoga. Muliyo. Mukodeyo. Nenda kuyiga olusoga lwange lumenefu. Nenda okuyiga olusoga. Aye nga wenzije busoga nkuba lusoga ronka. Nenda nalina lya lusoga. Nze nzira nsonga ku busoga. Aye Kyabazinga bwafuna ine bantu bafuna ise bantu bafuna ine bantu. Fena tujagaana. Me, I have no problem. They always know where their hearts are. Oba mubi, oba mulungi, oba ogambye bamujja kasasiro, omutima gwoyawo guba gwakwatira bwe. So the time you're living in self-denial, which you're hurting yourself, it's better you accept your reality, move on with life. Ofuna omuntu akwagala. Nze gambe nasomye comment nenga. Sometimes you read a comment nogamba no musajja wadde okuziike waabwe tagendayo kuziika. But she's also here. Fellow women. Those guys bamanye emitima gyabwe gye giri. Ne bwakuzaalamu abaana 100 asobola okulekawo n'agenda awasa omulala. Asobolera ddala. So we should not
keep on that feeling of yangamba tamwagala, yangamba akola mikolo gya buwangwa. Giruwa nzobe mu balyanzijula, you people, I don't know. Gwalabye obugambo bwe bayogedde, nze ng'omutima guba mba nafudde dda nga ndi wa ku 8 ku 9 nga munywa walagi wammwe, ku 8 bwe pu 9 nga muli muwalagi. Nebaza aye Baba Kyabazinga, nze mba nafudde dda nga nkyalemeddeko nnwana. Era omugezi nziruka misinde nenkwata ekkuba edda nimanya nti kati wano wafu kangende ngumireko eno mpaka lwe naawona than being in self denial. Yeah. Byebyo manyaga ngenze fifitha kwe mukyala nsuuga omubwati mukazi bamuwasa. Tajja naleetako ebintu ewamwe ne biba bibbo kale nga we mubiyita, naye nga ne mukuziika tajja. Olwo yangambye kasita abaana abange basoma, mukwano baani abatasoma? Nti abalabe bawasa baabwe tebasoma. Mulekeraawo okwekwata ku bisubi, munyiigirako abantu abalala, it's good, but tubikole n'obwegendereza. Baani abatasoma mukulu? N'abaabo balala basoma. Buba liba liruma nga muli awo muwoza we ngamba nina ebbuba nga museka.